This is Dembe TV, the peaceful home. Tubaniriza nnyo ku Dembe TV. Yes, mwasuze mutya, mwasibye mutya. Mwenna abantu gye muli mu Uganda, ebweru wa Uganda, diaspora n'abalala. Tuzze wano ne program yaffe ekwatagana ku busiraamu. Amanya gange nze Jamaldin Kalubega, oyinza okumuyita Jamaldon Ozil. Ndi ne Seka wange Seka Rafat. Seka, yogera kiri abasiraamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Imam Arafat Katongole Masjidi Nur. Tulina ensonga zaffe zetwagala okutegeeza abantu. Ensonga zino nga ziri mu social aspect nga twagala tubategeeze engeri gyekwataganamu n'eddiini. So Seka waffe agenda kuba atunnyonnyola ensonga zino engeri gye zirimu ku ddiini. Ofuna oba? So kati ekiriwo waliwo ensonga yaffe esooka, ensonga ya Syria ne Turkey. Seka, waliwo earthquake eri e Syria ne Turkey. Seka, njagala otunnyonnyole bulungi. Ebintu bino ebisinga ntera biraba mu nsi z'abasiraamu. Malaysia, waliwo kati Syria ne Turkey. Seka, Katonda yatunyiigira. Sooka otunnyonnyole. Naam, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Ensonga eyo eya Turkey bangi twawulidde musise yayise. Nga wobuuzizza. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala yatunyiigira. Answer eri yes. Nsonga kizali badde ensonga kiseeka. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba wama aswaba min musibatin fabima kasabat aydikum. Ebiseera ebisinga emiswiba gino gye tujja tufuna iffe ng'abantu oba egijja gitutuukako giva ku ebyo bye tuba twakulembeza okukola. Ekisooka kya byonna amazambi agayitiridde, ebisiyaga, ate nga naffe ffennyini abandibadde bakomako ku mbeera eyo tetukoze kikaweefu baamala kulemesa bintu ebyo. Seka mbadde nsaba onjukizeemu. Naam. Abantu bakafa nga bameka kubanga nahuliddeko abantu wallahi nga bagenda mu mutwalo. Si bagenda mu mutwalo, baweze omutwalo. Subhanallah. Turkey badde yakafiirwa ennaku y'okulaba 9-5. Subhanallah. Nga Syria eri mu 2-5. Naye nga ebitongole ebikola kaweefube w'okugjayo abantu byo byagambye nti essuubi lyakendedde ery'okusangayo omulamu. Kuba essaawa zo zirabika nnyingiko. Era obutambi buyitingana ku mitimbagano egy'enjawulo. Tugenda ba munaku obanga nnya. Emitimbagano egy'enjawulo bayita abantu, bayita amaloboozi babuze wali ali wansi eyo nga teri akola ki. Naye ekyo kabonero Allah subhanahu wa ta'ala atusindikira obubonero obwo. Abantu bano bafune okutya Allah, bategeere beddeko ku ebyo bye baakulembeza okukola. Kuba omuntu wanaalaba ebizimbe ebyo nga eby'amaanyi ate mu nsi ez'amaanyi nga bigwa nga Allah subhanahu wa ta'ala mu lukwata mu lumu bwe rutyo abantu mutwalo. Then kitegeeza ffe abalala tufunemu ekyokuyiga. Twebuulirire emitima gyaffe tusobole okuddayo eri Allah subhanahu wa ta'ala. Tugamba mu Qur'an fafirru ila Allah. Fafirru ila Allah. Mudduke nga muddayo eri Katonda wammwe mu kukola kaweefube w'okukola tawuba. Naam. Wabadde okyatunnyonnyola ku nsonga eyo engeri Katonda gye yatunyiigiramu. Oyongere Seka, abasiraamu baagala okumanya kubanga abantu ffe twatidde dda Seka. Twatidde dda. Watugambye ensonga z'ebisiyaga eziriwo kati n'otugamba mbu Katonda ayinza okuba nga yatunyiigira lwa nsonga bwezi ate nga bongo tebakoze kimala. Seka, yongere obannyonnyole ku kintu ekyo. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala atusindikira abatiisa. Kyova olaba mu aya esinga ogyasangamu ekigambo ekigamba nadhirun mubiin. Nze ndi mutiisa wammwe wa lwatu. Allah subhanahu wa ta'ala atusindikira ba anbiya okutulaga kiki kye tulina okukola n'ebiki bye tulina okuvaako. Allah subhanahu wa ta'ala biki byayagala. Kati mu kukola byayagala Allah subhanahu wa ta'ala tubeera tumusanyusa nga tuva ku ebyo byatayagala. Essaawa eno ensi efumbekeddemu ebintu bingi eby'obwonoonefu. Ebyazikiriza emirembe giri gyonna baakolanga ekintu kimu. Ojja sanga
banuuku nga bakola ekintu kimu ne babajjawo, ojja sanga abaluutu nga bakola ekintu kimu ne babajjawo, bano bakendeeza bipimo ne babajjawo bipimo just. Omulembe guno ogwa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gukoze buli kimu. Ebisiyaga mwebiri, okendeeza ebipimo kwekuli, buli kimu bakikoze. Bana b'amaduuka buli kimu bakikoze. Kati Allahu subhanahu wa ta'ala munyiivu, omusana ogwo ogwako omuyitirivu kugambye onotambula okuva eri paka ng'akafuufa kali ku ngatto. Kati saasira ab'e Syria babadde bakyali mu kino kya ntalo, bakyali mu kino, ate Allahu subhanahu wa ta'ala n'abongerako. Era ojja kukinoonyerezaako ng'ebisiyaga ebisinga ate bibadde nnyo mu ttaka ennaku ze. Subhanallah. Kati baŋŋamba eri mu nasomakaawo eri mu Europe onfuna kati bo balina eddembe eryo. Era eddiini yabwe onaagigenderera ennyo, tetwagala nnyo kale bakkakkanya, naye si eryawo nti nywevu. Engeri gye balimu kano ka western life balinaanye nnyo bano. Kyova olaba batugamba buli wowe bw'okoppa ekibiina obeera wa mucyo. Kati obwononefu badde bukutte nnyo akati awo. Kati Allahu subhanahu wa ta'ala aleeta embeera eyo oba osanga abantu bano baneddako. Naffe ffennyini ffe abategedde ekyo tufunemu ekyokuyiga. Batya nga tutandika okuziyiza empisa embi, nga butulagira okukola empisa ennungi. Hadithi Abu Said al-Khudriyu egamba nti singa omuntu alaba ekyonoono nga kikolebwa, ekisooka akitamwe. Kale bw'oba tosobodde kukitamwa kyogereko, kale bw'oba tosobodde kukyogerako kigiseewo omukono gwo. Naye hadithi emaliriza egamba okukitamwa n'omutima gwo bwe bukkiriza obusembayo okuba obunafu. Ojja kukyewunya nti ate ffe tutamwa butamwa. Kituufu. Tulaba ebyobwononefu bikolebwa. Kusanga amalaya ku street n'ogamba ebisiyaga e Uganda kati byajja mu masomero tubiwulira, naye tukoze kaweefube eki. Seeka ng'oyogedde ku kyebisiyaga kwaye topiki yaffe eddako mbadde nsa okozi Seeka nagenza okusomako awo juzi ne palamenti byatuukayo by the way, nalaba sipiika ng'akyogerako ng'agamba wallahi ensi etuuse wansi, ensi simanyi gyeraga. Seeka nga bwe tusoma mu bitabo nga Quran, Allah subhanahu wa ta'ala yazikiriza omulembe gwa Nabbi Luutu lwa bisiyaga. Seeka tuwe puriyambo y'ebisiyaga. Ebisiyaga bino wano ffe okutandika okutegeera nti weebiri. Batera okugamba Abaganda nti ekigenge kikuliira muli, wootukira otutegeera nga byagaze dda. Ffe okutandika okutegeera nti ebisiyaga weebiri oba kati essayino buli omu abyogerako. Tebitandise jjo, birina obbanga byatandika mabega. Mukadde waffe Sheikh Muzaat Allah amusaasire baali balwana ku mbeera ezo, ng'era batandise okukola kaweefube ne bannaabwe abalala. Waliwo ne pasita omwawula kuba erinnya sirimanyi bulungi, Pasita Male, waliwo n'omulala oyo omweru, Pasita Sempa. Batera okukola kaweefube mu kubunyisa enjiri ey'okuba nti babuulira abantu obubi obuli mu bisiyaga. Naye ensonga esinga okuba enkulu ennyo, Sheikh bwe bwavu, obufumbegetedde mu mawanga gano agaffe. Abaana bano ab'amasomero basuubizibwa ebintu bingi nga kwe kuli ne zivisa ogenda mu Amerika mu mawanga ago. Kati ng'enkola gye balina oyiyitamu omuntu alabanga okufuna visa ave wano agende eri, ebyo biba biteredde. Wano omuyimbi omuseeka gwe mmanyi Kyagulanyi Ssentamu baamugaana okugenda e UK lwa kuyimba luyimba lwa bisiyaga. Wallahi baamugaanira ddala. Abakiteekamu ssente bangi ate b'amaanyi mu nsi eno. Allahu subhanahu wa ta'ala abawaddeko ku maanyi mu mbeera ya ssente, mu mbeera y'obuyinza, naye balina ebigendererwa. Oli agiza okwebuuza bano ababunyisa enjiri y'ebisiyaga bigendererwa ki? Ekisooka kya bonna oba ekikulu kya byonna, baagala kendeeza muwendo gw'abantu ku duniya. Era bo balabanga ffe okuba abangi kya bulabe nnyo. Ate kati ensi nga China zaatuuka okubeera developed bwe zityo abantu bangi. Era wonaakola research ejja kulaga nti China omwaka ndowooza oguwedde wokka weerabye mu bitabo byayo ng'abantu bakendeddemu. Era yalina ekya one child policy,
kyolina zaala mwana atya omu era abadde egiddiririzaamuko negamba kuba bo baakitega ntumina kubeera bantu baki bangi kati bo bano balaba nga gano amawanga agaffe aga Afirika gomanguko mu kumanipuleetinga era kyova olaba abantu bonna bakkiriza abazungu abo batadde kaweefube mungi mu nkola za kizaala ggumba era bazibunyisizza nnyo mu contraceptives bagabana bugabe nga bwabwereere bwereere omuntu omu yabuuza n'agamba kijja kitya okuba nti obupiira bwa bwereere ate paadi ne ziba nga zaggula obulumi buli ludda bwe tuba nga tugamba tulina bulumi ki kye tulina okugaba era of course pads because pads ziyambako omuntu okubeera healthy okwegattayiza choice yes ate mukyalo ogenda mu nsonga ze si choice kati ki kye twandigabye pads lwaki size bagaba kati obulumi buli walala tubadde mu mbeera ya covid nga buli omu akakasa nti alina abaana abangi ali ku buzibu tuli mu mbeera ya fees masomero gabinisa ebisale nga buli omu akakasa nti alina abaana abangi buzibu ekyo psychologically kigenda kuleetera omuntu ono okukakasa nti nina kuzaala mwana atya nsobole okumalako naye kati awo ekigenderwa kyabwe kiba kizze bwe batuuka ne balaba contraceptives zizze n'ebirala ne bagamba n'ebisiyaga bino tubikole ki temujja kkanya kulwala kwokka effect ya homosexuality wabula n'obutayongera ku muwendo gw'abantu seeka njagala tugambe ku bana abatuuze bano abatulaba abatuwuliriza kabi ki akali mu bisiyaga kabi ki akali mu bisiyaga oba kale effects ki omuntu zayinza obbeera nazo ng'akoze ebisiyaga obusungu bwa Katonda tebugenda kujja ku oyo yekka wabula kitundu kyonna byetwogeddeko ebyettaki bwe tuba tetwegenderezza naffe ffennyini abasirise ku mulembe ogumu omusajja omu yawangalira mu mulembe gw'obwonoonefu naye nga musajja ajjukira nnyo Katonda wa adhikaari era ng'ajja watandika okugamba nti subhanallah ekitangaala bakiraba ne mu ggulu nti mashallah omusajja atandise okukola adhikaari ze Allahu subhanahu wa ta'ala yali agenda ozzikiriza omulembe malayika emubuuza nti naye omwami oli naye muzikiririzeemu yamugamba sookera ku oyo olw'ensonga ye yatuula obwononefu bukolebwa n'asirika nagowaayo ate munnayenze sisaala sisiiba bakola ebyabwe naffe tukole ki ebyaffe so obusungu bwa Katonda ye bujja busaasaana obwavu obufumbegetedde mu nsi zaffe emirimu tegikyali mu baraka naye tujja oli ajja kwebuuza naye nze ensaala naye lwaki ate ebintu bigaana neibawo gwe mulimu gwa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tigenda otiise abantu genda obatiise nti banne kino tekirina kukolebwa ekisooka obusungu bwa Katonda ekyokubiri bano abaana baffe bagenda kulwala kubanga ebisiyaga tebirina kye bireeta terina kalungi kyakagenda kuleeta eri mwana ono okuggyako obulwadde era bano ababireese byennyini be bakola ate eddagala era bakuleetera ekintu bo ne bakukolera n'eddagala tola nti bo bagenda kweyongera kufuna ssente muggwe baŋŋamba wali emulago waliwo akasenge nakalabye ka vidiyo awo kugundi ya pasita male bagamba emulago waliwo akasenge ngako just kakola kwabo bokka olaba n'ebisolo bye tuyinza okugamba nti kale bisolo tekisobola kgenda ku kalume kanne ate ng'omuntu Allahu subhanahu wa ta'ala gwawadde amagezi afala taakiruun abantu bano tebategeera naye nga weggambye nti ekintu kino baakisiiga ekizigo eky'amaanyi baana bano babaagazisizza ekyokubiri abazadde tebakoze kimala okutuula n'abaana bano abazadde baveeyo batuule n'abaana baabwe bababuulire ebibi ebiri mu bintu bino kuba kati sente tuli mulembe gwa .com teri mwana atalina smartphone mazima kati biki bye balabira ku masimu gano era twandibadde tusaba gavumenti ziveeyo
lwakuba nazo ezimu zeetiitiira kubanga bali bagagga be batuwa ku ssente batuwa kasente naye ziveeyo zireguleetingekoko. Era nasanyuse waliwo TV ezimu bambi woziraba nga waliwo kasiini abagenda okwenywegera bakanguya mangu kati kaweefube ng'oyo. Baŋŋambako nti eChina TikTok yaabwe bo teraga ate bino byaffe nga we tulaba ffe. Ye ate lwakiseeka badde bayegubira waffe scrollinga gumu ebiri ng'olaba yeeyambudde. Naam. Gumu ebiri olaba akola challenge ya luyimba. Nejjuzo omusajja atugamba awo yali yakaveeyo n'agamba nti mune waabwe si webiri. Gumu ebiri nga balaga engeri gy'oyinza okwekulaakulanyamu gy'oyinza okukola kino bintu bizimba buzimbi bantu naye ffe newaffe gumu ebiri luyimba abakamwanga gumu ebiri simanyanga ki kale si bibi tetujja gamali naye tugezeeko gavumenti eno eve yegezeeko regulating ebintu bino kuba yes biyamba abavubuka ojjalawe buskits obwo bwe bakola okay to pass time otujjo kiyita n'obuteebowa naye bagezeeko ko kati accounts ngezo bano basiyazi bano baki basobola zibaninga tebalina kye basalwa none n'osangulise naavaayo sewo neyita sima prince ge prince imagine openly ate olinavyo n'agamba nedda anti endowooza zaffe tuwe respect endowooza z'abalala twandiziwadde respect tetuganye nga tezirina negative impact ku society. Seeka nina issue yange gye njagala okubuuzaako mu masomero ago bwe twakulanga baatugamba okubeera mu mixed schools. Abaana tuba tugezaako bayigiriza kubeera n'abantu in that because our feelings weziviira biki byonna kale ate ebiziyaga bisinga beera mu single schools ate amasomero wallahi amanene. Seeka issue y'okwekyo eri ki? Amasomero gano tugeetegereze ge tutwalamu abaana gasinga ga ddiini kituufu owulira bishop n'owulira reverend ate waliwo gundi nawulidde awo ka clip bagamba reverend be bakola akatabo oba free the children. Yes, Pastor Maria yagezaako kale free the children azini nga kalaga eddembe ly'abaana nga kakulaga munda mbu okulya ebisiyaga ddembe ly'abantu. Kyo kyetubadde era twogerako nti mugaa ne batugamba waliwo ebiseera ebimu era tusabira zi gavumenti ziveeyo nti tulina okukkiriza buli muntu n'ekirowoozo kye naye ebirowoozo ki bannaaye si buli kirowoozo nti olw'okuba omuntu ali entitled okulowooza nga bw'aba ayagadde bw'anajja n'ateeka ky'ayagadde awo ne tukigoberera. Bwe tugamba nti smile the free child omuntu alina eddembe lye okuwasa mukyala munne alina eddembe lye okuwasa mwami munne munanga nti ideology ye bw'ayagala tumuleke buli kimwe tunatandika okukireka bwe tutyo tugenda kukomawa tunatuukawa tubeere n'ensa ezaffe. We as Africans tuyina ennono eyaffe. Lwaki weebuuze ebisiyaga bino lwaki tebinnasaasaana nnyo mu Arab world? By the way, ne kata wano juzi baagaana okwamba because mu World Cup bali baleese ekintu kya yes rainbow okwambalanga amband yeyo wallahi abasajja baagaana bastandinga ne culture yaabwe ne standi yaabwe nti our no is no. Lwaki ne bano nababuuza nti tebatuwa gundi yaffe culture yaffe wano Uganda rather fa balina oyimuka nga kata we yayimuka amidst criticism yonna gye yayitamu yayimirirawo negamba no our no is no. Baali bakyali kuyabisaga ne bagano no n'omwenge tugaanye ku bisaawo okuyingiza mu bisaawo gaba ne mutukoze kino nti ye kati tustandingewo n'ekyaffe buli woonayimirira ku mazima ne woonaabomu Allahu subhanahu wa ta'ala agenda yimirirawo naawe naye ffe olw'okuba munnange n'abatukulembera abamu ojja ssanga nga beetaagayo kasente wabyogerako ayogera olulimi olutategeerekeka abanga akuba ate takuba olw'okuba munnange ayagala ka visa nkya bayinza omugaana okgendayo bafandinga bajeti zaffe bakola biti neeyimirirawo ogambe nti no ŋŋaanye ensi yonna ejja criticizinga eyo n'oyo naye with time nga kata wootugambye bajja tuuka batandika otegera nti owaayi era bamaliriza bakkiriza nti tetuli World Cup yali etunyumidde
ng'ate yekkata. By the way, kubanga kati which means seeka bw'ogezaako okusitandinga ku kintu kyo Allah akongera mu bwongezi bwaffe. Naffe tusitandinge ku mazima kubanga kyekituufu. Tewali ddiini yonna egenda kuvaayo ekkiriza ebintu ebyo. Bano bonna bojja olya musimanyanga ani yayogedde simabaani ebyo simanga the future beekwata ku bisubi. Tewali bisiyaga ebigenda kubeera nga bikkirizibwa. Naam, seeka kati amasomero ogawa magezi ki nga gwe omukulembeze w'Obusiraamu? Amasomero ekisooka kya byonna bateekewo amateeka amakakali. Nalabye ku Kibuli era tugyebaza yataddewo obupande mu ssomero nga bulaga obubi bw'ebisiyaga. Anti background ya Busiraamu Kibuli. Kati bateekawo ebintu ebyo